nga Uganda yakamaliza okulonda kwa bonna okuviira ddala ku mutendera gw'abakansala okutuukira ddala ku bwa pulezidenti. Olunaku olwaleero abamu ku bakulembeze b'abavubuka abalondeddwa bakiise embuga okusiima obwakabaka bwa Buganda olw'okubalera. Mubaddemu abakiise mu paalamenti, bassentebe b'amagombolola, bakansala ku nkiiko ez'enjawulo n'abalala. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abakuutidde okwaniriza okubuulirirwa akadde konna. Ono ategeezza nga bwe bataakikole kino baakusanga akaseera akazibu mu bukulembeze bwabwe. Muli bato mwenna kumpi mukyali bato nnyo, mukkirize okulungamizibwa. Akyawa okubuulirirwa abaatya wangi akyawa okumanya. Mukkirize okulungamizibwa, mukkirize okutendekebwa. Okuyiga tekukoma. Nze buli lunaku nfuba okubaako ekintu ekipya kyenjiga, ate ne ku buli muntu. Abajjukiza obuteerabira nnyinimu nga bakola obuweereza obw'abatikkiddwa abalonzi. Temwerabiranga Ssaabasajja Kabaka. Nakugamba nti oli bw'akwata mu birevu bya kitaawo, gwe bw'anaakusanga ajja kugwa bugwi mu malaka, akitegedde akubire Mukama mu ngalo. Temwerabiranga Ssaabasajja Kabaka. Ekigenda mu maaso akadde kano kye kiwamba bantu ekikutte wansi ne waggulu nga bakozesa emmotoka ez'ekika kya drone, era Katikkiro ategeezezza ng'abakola ekikolwa kino bwe bali abale ba gavumenti eri mu buyinza. Obunkenke obwo buleeteddwawo abantu abaagala okusuula gavumenti. Obunkenke buleeteddwa abantu abaagala okusuula gavumenti. Omuntu ayagala okusuula gavumenti y'oyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti. Mumpulidde? Omuntu ayagala okusuula gavumenti y'oyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti. Ono asabye ab'ebyokwerinda okusooka okunoonyereza nga tebannakwata oba kuwamba bantu bano, era n'asaba gavumenti okukendeeza ku mbeera y'okussa abantu ku bunkenke. Saana basooka okunoonyerezebwako, obujulizi bwe bumala okufunibwa balyoke bakwatibwe. Era tusaba abamenyi b'amateeka babakwate mu ngeri egoberera amateeka. Kubanga baba bakwata omumenyi w'amateeka waliwo engeri gy'olina okukikola. Naye okuzinda abantu ekiro mu matumbi ne bakwatibwa abantu abalina ebissi ate nga bambadde obukookolo, ne bakwekebwa, ne batulugunyizibwa, oluusi n'okuttibwa. Minisita Kyewalabye Male abasabye okuba abeesimbu era n'okuyimirira ku nsonga eziruma abantu. Tuba Buganda nga mpita mu ggwe baleme kuteeka ku bantu bano ku pressure okukola ebintu ebyo. Eryo ddoboozi lya mulabe wa Buganda ajja okubeera nti aliyiseemu asobole okubasuula, kubanga ye nkola eteekebbwawo okubeera nti omuntu mubaka kifo ky'okuteesa okulaba nti abantu b'e Kassanda, abantu bafuna obuweereza, ate ali ku kyalo ali mu kukola myala. Mukama wange abalina okukola emyala bateekeko obuzito akazito bakole ebintu ebyo wange. Nabo mbategeeza tisi be banasooka ku bijja ebya ewaabwe okufuula okuba boogedde, n'ekyo bagende mu maaso balwanire obwakabaka. Alan Mayanja Sebunya ngono yalondeddwa okukiikira abantu bannakaseke Central mu kikolo gwanga olukulu ewabadde omubaka Saida Bomba akuutidde banne okunywerera ku nsonga Ssemasonga 5 awamu n'okuweereza abalonzi okusinga okubagula. Tugamba wabaawo ekiruma abantu, so era ensonga ezo bannange benkiikiridde mu kwogera kuno, nja kubasaba ebifo ebituweereddwa tetugenze kukuba ddiiru, tetugenze kulya nsimbi, tetugenze kwegaggawaza, naye tugenze kuweereza nnyaffe Buganda, tugenze kuweereza nsi yaffe. Kijja kutuluma nnyo okulaba nga bannaffe batandise okubagulirira n'obutole bw'ensimbi, nga mutandika okwogeza ebirimi, nga muvulungutana. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.